Yes. Nga bulijjo Daffy as photography, Daffy as podcast, Daffy events, whoever said respond the lens, moza the camera as usual. Tuyingiddewo nga bulijjo. Tubayita aba service providers ab'enjawulo, abantu abalina real life stories ezikwatagana ku mikolo, n'abagamba no tunyuma bya mikolo byokka. Tugezaako okuyamba omugole ali eyo atamanyi kyakukola. Zino stories tetukuleetera kutiisa wabula kumanya ki ky'olina kukola oyigire mu nsobi z'omuntu omulala. Olwaleero tufunye omukisa waliwo omu ku bagesti baffe avudde side ze esembabule n'agamba Daffy ngenda kufiisa akadde kange mpitireko awo tubeeko engeri gye tusomesaamu abagole mbawe story yange at least omugole ali eyo agenda okukola omukolo wanampuliriza at least ajja kufunamu kyayigamu naye kinaabeera ekintu ekyo kimu aleme kukola nsobi ku ze nakola oba amanye ebisobola okutuukawo mu mikolo ye ayinza okukaabya akajanja nga ze tamanyi bye yayitamu. So omugole waffe eyali omugole oba omugenyi waffe owaleero nsanyusa okulaba mukama wange. Nange nsanyusa okusanga Daffy. Oli bulungi? Ndi bulungi. Nsanyusa okulabako. Webale n'okuweereza. Webale kusiima. Amiina. Webale kuyita mu lugendo okuva esembabula okutuuka wano ssebo waliwo ka distance. Kanene. Naye ku lw'obulungi bw'abantu baffe n'okwagala bannaffe baleme kuyita mu bye twayitamu oba bayigire mu nsobi zaffe kubanga oluusi obeerawo n'okola ensobi naye muno n'akuyigirako ensobi eyo n'ataddamu ye at least n'abanga akibuuse. So obutakkiriza bannaffe bayite mu nsobi ze tuyitamu tuvula tusobola okuvaayo ne tuwaayo kye twayitamu mu budde bwaffe obwo obw'emikolo. Kati omuntu ali yabuuza omukyalo nazze okwogera ye yakola mukolo ki alyoka ajja atugambe twaliyagadde okumanya yakola kukyala yakola kwanjula yakola mbaga ebyaddala Daffy emikolo gyonna nagikola emikolo 3 gyonna nakola okukyala nakola okwanjula nakola n'embaga actually ne Thanksgiving nazikola tulina mutuufu kitegeeza emikolo ngibaddemu ate challenge nafuna nti nze nabaddemu mikolo nali mu mikolo ejange naye nga tesiraba nkojja abalala kiri akale sijenyigiranga mukko kati mbadde nga mbeera ku mikolo naye nga sijenyigiranga kati nali mu jange nezikiriza nti kituufu ensobi zikolebwa ate zikolebwa abantu naye ate mu byonna era Katonda abeerawo kuba bwe tuba nga tukyali balamu olwaleero kitegeeza era Katonda aba yali mu kintu ekyo. Kati emikolo gyo wagikola ddi okukyala okwanjula embaga? Okukyala nakola 2011 that was 8th of May. Okyalujjukira? Ndumanyi bulungi kuba lwali lwa byafaayo gye ndi kyenzijjukira nali mwana muto nali nakamala senior 6 saali ndowooza n'ebibuzo byali byakadda okukyala ne kubeerawo seeyongerayo nnyo era neeyongerayo nabyeyongerayo nga ndi mu bufumbo lwakuba mu kubeerawo naye twakkaanya n'angamba omanyi tewali ssente zigenda kukola mukolo mulala saawa zino nemuga tusooke tukole tujja kukola kati introduction neebeerawo 2024 ne wedding 2024 that means twayisaawo emyaka giri almost emyaka nga 12-13 nga muli mu kwesetinga ate nga tumanyi twesetinze bwe tunaakolera giti wajja kuba nsobi era mwe tuzaaliwo waliwo ensobi zaaliwo so emikolo gyetaaga oba kuwabudde n'okusabira. Kati tugenda tandikira ku mukolo gwaffe ogw'okukyala naye kati ogenda tuyamba otwenadiva mu bufumbo mazeemu bbanga ki? Mu bufumbo nga nvudde ku byembaga biki maze n'omwami wange emyaka 15 twagiweza mu January 15 banaye tulina muntu mutuufu twaziweza mu January tugenda vugamu awo mu mikolo katono tuddeko ne mu zi relationship katono kubanga abawala batagala badde eno badde eri abavubuka tutagala tudde eno tudde eri so tulina muntu mutuufu ekyo mbaddemu ate nga tukyaliwo era n'omwami wange amanyi nti ndi wano naawe saawa zino bambi bamuyita mwami ani? Mwami Yiga Paul akola mu Centenary Sembabule. Banaye mwami Yiga Paul nkutumiddeko nnyo webale kukkiriza mukyala kujja at least atuyiseemu mu by'emikolo atusomesemu n'otusomesa munnange tusiimye nnyo tusiimidde ddala munnange. Kati twaliyagadde tandikire ku mukolo gw'okukyala. Omukolo gw'okukyala ogwo gwatambula gutya? Omukolo gw'okukyala okusookera ddala ndowooza si kirungi kwanawunsinganga mikolo ng'obudde bukyali walako. Ndowooza mu kukyala kwaffe tekyaleeta obuzibu kuba kyenzijjukira
omwami wange bwe twateesa ne tugamba tugende tulaba abazadde nakwata ebigere ne ngenda ewaka mu kyalo gwali mwezi gwa 2 ne ngamba mami ne mugamba muzeeyi mami omwami njagala muleeta abazeeyi ne basanyuka mukudde eno ne bamugoba ku mulimu ne bamugoba ku mulimu naye nga tuteeseteesa omukolo tuli baana batoze sirina mulimu ye yabadde alina akalimu asobola okutambuza obulamu tutambule ne bamugoba ku mulimu ne bamuteekako nti abbye ssente biki ate nga tetumanyi na gye zaalaze from nowhere naye nga ate kyenzijukira waliwo eyankyalira bwe nabagamba nti ngenda kukola mikolo ne waba wankyalira kati simanyi oba yankyalira kwe kwava ebyo byonna ne bamugoba nga ne bwagenda wa ne tuka ku last moment dafi nga tewali na zengenda ne transport yanzije Kampala wali kugenda mu kyalo mulinda jje nga taliwo ne nkubira muzeeyi ne mugamba muzeeyi lwaki tetusazaamu okukyala ng'omwami talina kyagenda kujja nakyo nga ssente tewali n'abamusuubiza nga teri amuwadde mugamba muzeeyi nkubuulire mikolo mpulira sijja gisobola olina okusapootinga saidi yo naye alina okuba ne byaleeta ng'okukyala bw'obimanyi n'angamba mwana nga omanyi mujjenga bwe mulinze njagala kulaba mwami oyo mugamba muzeeyi temutegeke kinene n'angamba tetujja kitegeka ne tukkiriza ne tuguma actually ekyenzijukira bwe nali ngenda mu saaluuni okukola enviiri nalina emitwalo 3 naye nga tugenda kukola nviiri za mukolo ngenda kyaza mwami kati ntuuka mu saaluuni eyo omwami wange yantwalayo kuba by then yali akola mu Navy nga supplyinga bizigo kati yantwala abo yali abasupplyinga ebizigo bwe yantwalayo namugamba mukyala wange mulese omukolo enviiri naye teyamugamba nti za mukolo kati omukyala kyava mbuuza ozokola omukolo ozokola enviiri namugamba manyi nteramu akaviiri ka brown olwo egomesi gye naguze erimu brown nteramu koko akaviiri ka brown nambuuza mulina emikolo ewammwe namugamba nedda omukolo gwange nangamba mukyala Paul okola enviiri za mitwalo 3 ng'ogenda kukyaza mwami wo namugamba toba kyekiriwo kuba nalina emitwalo 5 ng'ebiri gintwala mu kyalo nga ze nina ng'omugole okugenda osupportinga ewaffe n'okugendako mu saaluuni kyava ngamba omanyi ngenda kukola enviiri ndeka ekyessente kireke kankukoleko nga Paul bwe tubadde tambula naye mu business sijja mmusuulira mazima yankolako bulungi ndowooza enviiri ze yankolako zaggweranga mu mitwalo 2 nali ngenze n'emitwalo 3 eyo step nenjivaako n'ennumba ekyalo ngenda otuukayo kuba natuukayo nga leero ng'omukolo gwanca notuuka mu kyalo nga bategese tenti zamize dda naye ng'omugole gwendiko sirinaamu yadde 10 nga baataddewo balese music bakoze buli kimu balese abafumbi nabagamba muzeeyi nga kinene kubanga nali mmanyi ensawo y'omwami temuli wadde ne sukaali gwagenda kuleeta omwami yankubira saawa 4 n'amugamba nkubuulire biganye ngenda kujja nfunye omukwano gwange tujjaaba mu taxi nampa mmotoka tewali ne ssente tewali nasula nkaaba ddafi byogerako byaddala byali kunze nasula nkaaba nasula mu kiyungu kwaba nteekerateekera obulinga sobola bwebakamu nasula nkaaba naye nga tesaagala kulaga balala bano kikiriwo nengamba natandika okulowooza ekiro nengamba oba nziruke mbalekewo jjukira eri omukolo bategese munene eno omukajja ajja n'abantu n'omulala balinyewo katakisi bajja aleme kunswaza kale aleme kugamba nti omusajja yategeka naye teyajja nemugamba nemukubira nemugamba kakasa tewali kofunyeyo nangamba sisobola kulimba budde buno bwendi musisobola kulimba nemugamba katuzizzaako kye nangamba ngenda kujjanga bwendi nemugamba naye manyi bwe bategese eno tenti ey'abantu 5 mugenda gituulamu 2 namugamba tugenda kikola tutya nangamba simanyi kuba ngezezzaako buli kimu twalina mukwano gwaffe yali akola migaati by then migaati yebagiyita batya ye yali atuwadde emigaati nga gye bajja najjo kati ngo yatuwadde oyo gwe yali ajja naye nga best man we kati nga atuwadde kekisi n'emigaati namugamba kati emigaati kuba maama abali wano bataata basenga ngenda kunnyonnyola ntya bakulu bange wakanze last born bakulu bange ngenda kubagamba ntya nti olese emigaati gye bagenda okulya ku mukolo kwegamba bye birabo byotuleetedde nemugamba toyinaawo kyoyi nangamba sirina neneebaka ne bukya ku makya
sawa yali eweremu biri awo ng'olwo byampeddeko dda nankubira essimu nagamba omanye ekiriwo namugamba ate ki omugamba ate sifunye omuzungu omuzungu abadde azze kukyalako waka omanyi bamuzaala awo kawuka omwami wange abadde azze tulabako n'asanga nga tuli awo neetegeka n'abuuza kiki nti African mikolo nagamba mbawadde contribution ya $6,000,000 namugamba okakasa byologera oba nedda nagamba ne bamuwa $6,000,000 namperezaako njukira yamperezaako $1,000,000 nagamba naye sooka weeterezeemu kaawo namugamba naye byogera bituufu oba nedda n'agenda n'agula buli kimu kale ebisobola okujja okukyala kwa $5,000,000 zigula ebintu ebiwera n'abaali baganya okujja twagenda okumayiza twakyaza abantu 25 abantu ababadde ababiri ku makya okwo naye tamanyi gye baava yali ali awo ba-anko baabamu ne baleeta emmotoka n'abuuza luli obwedda baliriddawa jjukira bava Ntebe nze ndi Busoga bava Ntebe bajja Busoga naye yatuuka ku lunaku lwennyini olw'okujja nga tewali ng'abantu tebaliiwo ne bajja mu ddakiika ne bawera abantu 25 n'agula buli kimu n'akireeta kwegamba mutuufu sikikkiriza naye kyaliwo tutuuka ku mukolo gutambudde bulungi nnyo olwakuba baatuuka muleeti kale ebyo nali nina okukikkiriza kuba olw'embeera eyo yaliwo omuzungu naye nagenda n'agula gomesi n'agyendaanika n'awerekera ne bajja omukolo ne gunyuma kati tumaliriza emikolo kumbe sitaani waali nze kyensaamanya nali muto by then naye Mukama mwebaza ku lwa mamange kuba musabi ndowooza esaala ezo zaatuyamba kuba nze nali sibimanyi nnyo tumaliriza emikolo bulungi nnyo omukolo gutambudde kati abantu abayite bagwagala gutambule bulungi baali weebali era bwe baatuuka kutatuuka ku 8 omu n'ayogera n'agamba nze akakavubuka nakategeererawo kuba nkamanyi kasibaali ekajjansi kala nakayaaye tekasobola nakujja statement eyo yagwa mu matu gange ng'ate wa luganda lwange neŋŋamba omwami wange teri amumanyi tebamumanyi kuba ffe tuli b'e Busoga weekawuku connection yali wakati wange naye oli nayogera statement bwetyo kati nga nze mbagambye nti simanyi baba bakyazze kuba nabalimba naye nga ngumiza maama nga mugabe maama abako bajja kati ku ssaawa zaali twatuuka okutuuka okwambala saali na wa makeup jjukira byali byange nefaako nganze jjukira ne saluuni bayamba buyambi ne bankolako kati ntuuka okwambala nga olowooza bandiko nga teri akufaako tewali bonna nga beefaako buli omu ayambala bibye simanyi nawe basiba gomesi nabyesiba ku olwo nayiga okusiba gomesi paka nereero siddangayo kwerabira siba gomesi wagiyiga ku olwo nali sigyesibangako nali sambala nko gomesi nagyesiba ku olwo ate nengyesiba simanyi nange amagezi gye nagajja naye neesiba gomesi n'ennyuma nenvaayo ate ne batandika n'otatugambako nti ogenda kubeera ng'onyumye bw'otyo ne mbabuuza omukolo gwabadde gwammwe omukolo gwange nze alina okunyuma lwaki mwe mubadde mwagala munyume nnyo okunsinga olwo awo ne tuyitawo omuko n'atuuka ne tuyingiza bulungi ebintu tuba tumaliriza emikolo awo simanyi meeting ya family gye yava tetwateesaako nti mu mikolo gyange banaabeerawo meeting ng'ejja nga babaawo obusongasonga bwe baleetaawo ng'abantu batabuka abantu baagala kwekuba baagala kwetema omu baba bagenda yali mwana asista wange atuli somehow agents aba bamaliriza omukolo bwe bati bo bagenda agulawo emmotoka ayingira agende bamukuba oluggi lw'emmotoka n'agwa tuba tukyali eri mu meeting zaffe eza family bali bakayana bino nabiri eno omwana n'azirika tuba tukyali mu kuzirika wano essimu nejja nti tufunye accident anko naye tamanyi bwe yatomedde simanyi oba peva simanyi oba biki tamanyi bwe yatomedde ega nembeerawo wakati mu kaseera akati nnyo bali banaatera otuuka e Kampala banaatera otuuka ewaka batomedde motoka yeefudde egudde eno omwana waffe waka motoka oluggi lumulidde eri ewaka meeting zitabuse mwanyinaze omwe apadde oba yakwata lyawa simanyi kwegamba sitaani ali mu mikolo ye mulalamu kyenyinza okugamba naye byonna twebaza Katonda nti nabyo twabiyitamu bwe tubiyitamu yatugamba nedda ku kwanjula kwaffe
tutegedde ensobi zino na zino twewa obudde kyenyinza okugamba twewa obudde nze yangamba tukole introduction omwami wange yangamba tugikole mu 2021 mugana edda tetunnesetinga nannemerako 2023 ne mugana edda tulinde mu ngomami ayagala nange ngankyagala naye nga ndaba waliwo ebikyetaagisa okumaliriza tusooke tumalirize bye tumaliriza then tulyoke tukole omukolo ne tuke obudde obukola omukolo twetegeka Daffy kyenyinza okugamba ko yalina kashwe era mu kugula ebintu ebigenda ewaka najja naye e Kampala kuba twava Isembabule ne tujja e Kampala ne tubigula babiri ne tubitereka ewa mukwano gwaffe oba muyita Viola yali metroni wange ne tubiterekawo buli kimu nga tukiguze olutuli mu introduction tutuse mbudde bu introduction tugula bulungi nnyo nengenda nensasula jukira introduction yaliwo ne wayita week embaga nebeerawo kati nga n'engoye z'embaga nzisasudde omukazi azikoleko nsasudde cash olwo buli kimu nsasudde cash sagala beera na pressure nga mugamba guno omukolo tujja kubeera bulungi munange nga tujja tugula ebintu kuba tebatusalira bintu biri awo nga tugula ebintu byaffe nga tubitereka we tubiterese e Kampala nga muganga kati wano kyosigaza kuleeta mmotoka kuteekako bintu ojja kujja adde before nze nengenda mu kyalo ntandika oteekateeka tutuuka ekiseera ky'olunaku okujja ye kye yaŋŋamba baasula basiba bintu namugamba ekyakusuzanga musiba ebintu kiki ng'ebintu twabigula nnyanya butungulu ebiwali olina osobola obisiba mu budde bwo kubanga wavaayo eri ku mulimu wasiibula nga bakimanyi olina omukolo mbu baasiba ebintu paka saawa zaalinga 10 ez'okumakya remember mu kukola introduction tetwababuulira mangu kuba twesete nga twali tetwagana contribution y'amaanyi era twagamba abantu mangu mu budde twabagamba nga bulayo ndowooza omwezi nga 1.5 ne tubagamba tuleeta emikolo bo balabanga nze kutereeza waka kukola kinga mbagamba manjagala ntutereezeewo njagala ntukyuseewo nga tebamanyi nti ntwala mikolo kati nga kyensaagala kudda mu nsobi eri gye twakola mwakola ne mwogera obudde nga bukyali tutuuka ekiseera olunaku lwennyini olw'omukolo lutuuka omwami twogerezeganya bulungi aŋŋamba tulimaliriza wano tusimbule tujje waliwo obulayo tanka kati ne mugamba kale ne mugana naye mbadde nsaba kuba kyatujja eri ewala ojja osula okumpi eno wala mbadde nsaba tutuuke mu budde ko ye kale nga tubeerawo nga mulinda nga nze neetegeka eri ng'olwadde n'eri bikyankalana nga bw'omanyi mbeeramu okusikagana mugo obutonotono mubaamu kino nagamba naye kale munange nga ninda omwami ziwere saawa 6 mubuuza mutuuseewa nti tujja ziwere saawa 7 mubuuza mutuuseewa nti tunaatera okutuuka ziwere saawa 8 abamuwerekeddeko bo nga batuuse ne bankubira essimu bapaakinga ewa ne bagamba ku ssomero lyaffe mwe nasomera primary bo ne bapaakinga kati nga ye mwali ne bestman ne metroni wange kuba ye yajja ku saidi yaabwe balimu abantu 5 nga jjukira omugole gwe balina bo babakwata kkubo kisimanyi naye ng'omuntu gwe njogerako tumaze naye emyaka 13 nga neewaaka buli mwana gwenzaala ne bannongosa yantwala nina abaana 4 nga n'okutunona yatunona yantwala mu kyalo yannona mu Christmas tumanyi okugenda ne tubakyalirako nga tugenda ffenna yabula tekisoboka yabula ekkubo lyamubula yatuuka tamanyi naye gye yakwata nezituuka saa 8 9 nemubuuza mutuuseewa nga tayagala kuŋŋamba kiri nti ekkubo tebaliraba yangambanga kimu tujja nemugala saawa ziri 9 njukira nteeseteese nange nfunyeyo ku bayimbi bajja kati nga ndaba obudde bufunda engoye zange njagala nzambale ziggweyo obudde ndaba bufunda ziwera saawa 10 tannatuuka ziwera 11 nemugala naye ggwe tuli mu saawa 11 yatuuka najjako essimu ndowooza nga alaba mutaddeko pressure nene kati nga ntandika kugerezeganya na bano n'abulira ddala mbu baafuna musajja ne bamusasula ssente ne bamugamba tukulembere otutwale ku kyalo kye bayita gundi ne gundi naye ng'omusajja gwenjogerako naye gwenjogerako mmaze naye emyaka 13 kuba by then twali tumaze 13
nga tuli ffenna babiri nga ntwala mu kyalo nzaalira wano Kampala banongoseza wano buli mwana yantwala ewaka n'akomawo buli mulundi tugenda ffenna nga family era yali yakavaayo kuba ne bebi waffe bali bakamunongosaamu by then ng'agenda kweza bweza mwaka nga yakamala okuntwala mu kyalo n'okunnona ekkubo lyamubula nze yaŋŋamba yatuuka neerabira waakwata n'akwata mbusimanyi n'akwatawo namugamba awantu w'obadde ojjanga bulijjo waabula watya kuba ebyo yabinyumiza omukolo guwedde nanga nayisobola kikugamba waliŋŋambye kati obuze otya n'abe waka baalibuuzizza abuze atya ng'abadde asibe bajja wano nga ne wano bibagamba nti bagenze kukolerako sayidi eyo ng'omugamba agenda obuzeeko maama ng'adduka Misinde n'atuuka ewaka maama n'ampaakingira byampakingidde n'abireeta naye ku lunaku lw'omukolo yabulira ddala nenninda omusajja nga talabika. Yatuuka ssaawa mmeka? Yatuuka ssaawa 11:30 mu kidaala. Ekiki? 11:30 ng'ajjukira mu programminze mutaddewo buli kimu oyagala naawe mukolo gwo ngeri gy'oludde naye oguwa obudde onyumirwe twafunze ebintu ndowooza mu ssaawa emu oba bbiri nga tetulina kyakukola ebimu ne tubikolera ku layiti naye nga jjukira nabo bava wala banne nga baatudde edda wali we balina omulindi abalinze bakooye nga balinze ne bamubuuza naye kyekyakuguddeko nti nabuze nti ate wabuze otya wegamba buli omu yakimubuuza engeri gy'abuze nga kizibu kyakunnyonnyola oyinza kuŋŋamba atya nti obuze netugamba waayi ne tubeerawo emikolo ne gikolebwa bulungi nnyo bwe gikolebwa olwo ne tudda ku lutalo lw'embaga nze ku mbaga Daffi kyenyinza okugamba embaga yange yalinga yankya ku lwokutaano ne bakasawanga 8 ogw'ekiro engoye ze nasasula emyezi 3 emabega nensasula kashi ez'aba metroni ez'aba maids bange ezange natuuka ku last moment nga tewali lugoye yadde n'olumu naye nga nagendangayo omulambula bwaŋŋamba nti engoye zo bali muzikolerako Kampala tofaayo namugamba naye lwaki tozindazeeko nenzirabako nanga gwe tofaayo gwe yasooka kumpa olugoye actually mu kusooka okumpa olugoye lwa introduction n'olugoye lwo nali njagala okukyusizaamu nagenda otuukayo nga olugoye ekika kye namugamba otunga sikyatunze n'akubirirawo ekigoye nenkyamba neŋŋamba buno omukolo kambyambala ebiggwe tutuuka ku mbaga ntuuka ku last minute mubuuza nyabo nsasudde mu budde mu butuufu nasasula mu budde nsasudde na kashi olusaagala yeekwase nti ate sente zaali zibulako nti ate kino kuba sente twali tuzirina twakuŋŋanya akasente kaffe mubuuza engoye ziriwa nti engoye ndi muzikolako agenda okuleeta Daffi olugoye olwange nga n'okululimiramu sisobola nga sisobola kuvaawo nti ngende ndulimiremu namubuuza gwe watudde ku kye nalonda nekye fashion gye nakugamba walabye ng'olina kuvaamu na kino ku matiriyo gye nalonda ne ku fashion gye nakugamba ne sente ze twakkaanya ku lugoye gwe walabye nga luno lwe nina okuvaamu nalwo naŋŋamba olugoye nalonda abasirubi ne mugamba nkwegayiridde saagala ondisappointing kubanga nakuwa sente zange mu budde n'enkwesiga kumba awo wonna bizibu bya mikolo olwo simanyi byonna biba olwobiri mubuuza ninayo muwala wange ali mu P7 right now nali namugamba ati njagala ompima olugoye nga lutuuka ye ngenda ddusasula agenda ddutwala afaanane ne banne naye nga lumutuuka kuba yali mutoko kuba maid nangamba tofaayo yagenda okuleeta olugoye ng'omwana alinnyamu lulinnya nangamba naye nga nategeka nga bukyali nga nakola ebintu byange nga bukyali nangamba kati ye kye yakola n'atubulako n'avaawo n'abula n'atulekera bawala nga tolina bogenda kaayana nabo nga tolina nenonda ekigoye kyali ku display nemugana kino luno lwenja okwambala kanyambalemu luno nangamba itsoke nembaga kale we fine nje kwambala naye ndo tuli musaawa mmeka saawa nga 4 ez'ekiro olwo 5 ez'ekiro omukolo gwanca kumaca nemugamba naye mbadde nsaba mulunkyusizeemuko kuba abantu be nali mpise babavunaanyizibwa kuba bayambala gumanye kubeera nga gwenda nyini mukolo naye ng'olaba booyise bakusinga okulabika obulungi naye nga sigamba nti omukolo gwakuguddeko ggulo muguplaningidde okuva 2011 muplaningira butya wedding yammwe bwenaafaanana introduction yammwe bwenaafaanana
mutufu kya disappointinga nnyo olwo tukyali ku ebyo byangoye twakozesa gundi aba Stream Life Avenue betwakozesa ng'abakwasi b'ebifaananyi bwe bajja okwata ebifaananyi ate bo bagenda gye tutaali twasuze walala bo bagenda ku Nabugabo era ffe tulina bifaananyi bino bisookerwako bino omugole agenze kwambala mpoze ebyobusimu bwaffe mbw ayambadde tetubirina bakwata walala bo bagenda walala ate nga ffe tuli walala nembabuuza mabadde temusobola tukubira amasimu gaffe mugayina mulina eyange mulina ey'omwami mwali badde mutukubira bakwata bulungi naye nabo sibanenya kuba wabaawo ekibaawo oba nekibawugula nekibatwala ewalala naye ng'okwata bakwata bulungi naye kwegamba ogenda n'otunuulira ebintu by'emikolo n'osoberwa lwakuba nti ekyatuyamba nti ffe twali twemanyi n'omwami wange ne tukkiriza embeera buli kimu nga bwe kiri era kyenyinza okwebaza nja kwebaza omutimbi wange n'eyafumba bonna ku sayidi zonna omutimbi n'abafumbi ku sayidi zonna banyamba okugjayo ekintu kyange ebirala yadde nga byagaana naye bo balwana nnyo ne bajjayo omutimbi yatimba bulungi ate banyambaza ku sayidi eri kati wano kuba seefiiringa ku budde bw'okukyusa kuba nali kyenyambadde si kyenjagala naye nga byo byonna bizibu bijjira mu mikolo ne tumaliriza omukolo ne guggwa wedding ne manya nti kiwedde namugambe kati we nerabidde okujjirayo nze neeyingiza mu kyaki saalina kankwatako naye lwaki siga nti tebaaliyo bannyinaze weebali bataata weebali bolaba abo baava ebusoga ne tubasuza gundi abamu basula waka wange abalala basula Masaka naye ng'ekibakeezezza kyaki ffe tuli bakristaayo bwe bakuwa obudde oba olina obukwata ng'ekibasuzizza mu tawuni kujja kubeerawo mweyo paati esooka mu budde obwo mbubo beerabira ne bagamba twayimira mu gundi mu mulyango beerabira ne mbakubira amasimu ne bangamba katujje naye nga Mukama oh my god era bwe twatuuka ekiseera Metro ne mugamba omanyi kanyingire nayingira ogwo saalina kayingiza church saalina toyinaako taata toyinaako Metron yali waali naye nga si yalina okunyingiza nga waali naye nga tesi yalina abazadde be balina okunyingiza naye nga abazadde bonna nasuze nabo Masaka kuba mukolo gwaffe twakolera wano ku Maria Flow Masaka then okugattibwa twali ku Ekako kati okuva ali ku Maria Flow we baasula okujja Ekako wano wennyini mu Masaka omwo ndowooza kyabatwalira ssaawa nga 3 nga tebalabika bajja kyaki yagwedde dda ng'enaatera ekyanyamba omukowe yatuukira okwogera nga weebali kakati ng'ate sayidi y'omwami talinaayo atuddeyo naye ng'ate baasuze ndowooza bigere nga 5 okuva ku kyaki okutuuka we baasuze kuba tulinayo mama waffe Ekako nga ebigere nga biringa si wanene nnyo ndowooza onogamba nti it's a walkable distance ate kumpi nnyo bagenda okusitula sayidi y'omwami nga tewali asituka ekiki n'atunula emabega ne mugamba sebo guma totunula mabega ne mugamba totunula mabega nkwegaidde kuba twatunulayo nga waliyo ssenga ne mwami we bantu aba ne mugamba kyoba okola totunula mabega bayimiriza sayidi y'omwami tusigala ng'otunuulidde woltaali gwe totunula mabega yaliyo ogwo ku sayidi ye pozi ne babestimaani be abo n'emikono gyeffe munaye tebajja ku kyaki kati nga ne sayidi ye baatuukanga kyaki ewedde kwegana n'otunulira emikono naye nga twetegeka kwegana kisinga okunnuma mu byonna nti twetegekera ekintu twapulaninga bulungi nnyo bute bwe kirina okubeera namugamba bugambi totunula mabega ne mugamba ekirala nze gw'otwala bali abalala tubaveeko totunula kasita wendi Mukama nanyamba esaawa ya muko okungaba jukira tebalina ebakugatta nga senga taliiwo n'omuka taliiwa akugaba mwannyoko nanyamba n'atuuka ku supidi atuukira ku kituuti yajja ayingira
babuza omuko ng'ali mu mulyango ng'ayingira yatambula butambuzi direct paka ku kituuti omukolo ne butambula ne mugaba byonna ebiriwo tukkirize kyokka nga bava nayo mu kyalo ne bajja basula okumpi omukolo gusobola otambula so kati emikolo era simanyi naye kyenyinza ogamba abagole kusaba nakwegumiikiriza kyekyokka kyekisinga obukulu kusaba nakugumiikiriza kuba singa tetwegumiikiriza omu kufe yali kaabye naye tewali yakaaba twegumyanga obwatuuka n'okaabiraawo twegumyanga ne mugamba omanyi guma kino tujja kiyitamu naye nangamba akati gwe mami abo balowoozaako kibaveeko tubaddewo ffekka nangamba nze kasita tulina abaana baffe ne baali baddemu bokka mu kyaki baali tugasi kati nga twegumya bwe tutyo twekuba obwama n'ogamba kasita twazaala abaana baffe baali baddewo kuba ekyamazima sijja kugamba nti oba ki famire y'omwami wange terina we yalabikira mu mikolo gye nti bamusapootinge tewali naye ne mugamba it's okay kasita tulina emikwano tulina abantu baffe webali emikwano gye tukoze gyatubeererawo ne bo bennyini oba oli awo baali badde baagala naye oba tebaasobola waliwo ekyabakwata kati egyo emikolo kuba nze n'abanga abajja mu budde mu kyaki batuuka leeti nga sawa yakuyita muko ne bayingira buyingizi kyaki mukolo ne guggwa so nze kyenyinza okugamba abagole abali eyo nti oyinza okweseetinga neera nekigaana wabula muli weteekemu ekintu nti kino Katonda bw'atyo bw'ayagadde kibeere tewessaako nnyo maanyi kuba ne bw'onoogasaawo tolina kyogenda kyusa kati nze ku lugoye nali sirina kye ngenda kyusaawo nalowooza ngende ngule bino biri already made kwegamba natuuka ne ndowooza ne ŋŋamba kuba nali ŋŋambye ne ŋŋamba kati ate ssente zange ze nataddeyo eri ngende ngula ekyo already made nkyambale wali naye ngenda kukijjawo ekirungi mu budde buno obusigaddeyo obutini nga n'abantu amadduuka gaggaddewo already ssaawa ziri 4:05 baggaddewo bagenze naye ate ku makya nkeere nti nzije nnoonye lugoye ne mugamba olaba kye ngenda okukola ngenda kulwa nnyo mu gawuni kiri nkyambalemu obudde butini nnyo nkiveeko kati nno naawe wala wenkulekeddeyo okumanya emikolo girina ebizibu twalinako babbayikazi yabasasula bano abaddigi twalinako abasubalu twaliko ne babbayikazi n'abasasula ssente kashi naggwayo munnaabwe n'azirya n'adduka kati bo ne batuuka ne batayagala kutudisappointinga ne bajja ne bazipaakinga ne bagamba nti temuli mafuta naye nga tetwali tuweereza ne ssente z'amafuta kagamba ate nga alina okukwata ssente endala ajjeyo kyayagala ateekemu amafuta n'okuba waayo kasente akalala kuba ate nga eyadduka yali kyaliiwe baakula naye n'abulamu yamuweereza kashi nga yeesize ye kuba bali abalala tabamanyi oli n'abula bo ne bajja ne bagamba tetujja kudisappointinga kuba tumanyi ssente wazimuwadde naye tetulina mafuta teekamu amafuta otuweeyo naffe ekyotuwadde ekitonotono tukole omukolo kiguggwe kwegala ebintu bijja mu mikolo naye ng'ate mu butuufu obadde weeseetinze ng'obadde weetegese kale tutuuka okuvaayo jjukira abasubalu baali balina tutambulirako balina tusookayo mu maaso abaddigi batambulira mu mabbali baatuddukako bo bapaala ne bagenda ne tutuukayo tuuse ne tugamba driver yimirira tetuvaawo wano nga bwatuvuddeko dda bo batambula byabwe naye nga ye convoy gye twali tuteeseteese nti etutwale ne batuddukako ne mubuuza nti kakati ate bano twasasudde baaki kubanga babadde balina kutambula naffe kale ate badduse buddusi nagaa nange anti sibitegedde babadde bamanyi bazze ku mpaka kwegamba emikolo dafu kyenyinza okugamba kwegumiikiriza nakwetegera na munno gw'ogenda naye kyekyokka era nze byonna byoyogedde ebisinga ebimu mbiraba zomanyi bagamba okujja okwogera ebintu bino neŋŋaana bansonga nze onayogera bagamba oyo babanoonya likes ne munnange bibeerawo kati engeri omwami gye yabula nga amaze emyaka 13 waka tewali mwaka gwatajja waka tewaliiwo mwaka gwatajja waka
kuba fene mu Christmas nga tumanyi otwala y'abaana mu holiday yatuvuga n'atutwala mu holiday ne tuleka y'abaana ate ne tuddayo fenna ne tubanona naye yatubulako kuolo era yatuuka yenna ne kanzu gye yalimu era lwakuba nti wali nnyo budde akagundi nabadde nzize nakawo akaliko introduction yaffe walirabye ku kanzu ye teyali ngolole ye mukati yatuuka apakuka nga tewalina wayinza kwekolerako ate ye teyajjukira nti sinangolole ate yajjukira era tugiraba kati ku mikolo ntugana naye tunula ku wali ofaanana amazima gennyini nga yonna yeefunyiza nagamba naye nalinze ku mikolo gy'abalanga neetegeka nengenda nga ndi simaati naye ku mukolo gwange kyagaana kati eyo kye bayita emikolo yeetegeka kuba twetegekera ebbanga ku mikolo egyo nagamba saagala bansondere mukyala wange kwanjula sente zange nzirinawo ne tugula buli kimu nga nkimanyi tajja kuddaawo kutagala ate kudda eri nga buli kimu tukiguze weekiri buli kimu ekyetaagisa okujja ewaka tanka yoka yali esigaddeyo naabula naganze natuuka amakubo bagambuzaabuza gatya nziri nakwata nga sirimanyi kyokka nga ate ekikwewunsa ne ku makubo ge yakwatanga gonna nga bw'oba obeerezzaamu era otuuka ewaka kati ye bwe yatuukanga ng'alaba avuza ennyonga eyavaayo ng'ate akwata eddala bw'alaba ng'avuza ennyonga eyavaayo ng'ate akwata eddala kati obudde n'abumalira awo mu kunoonya kkubo nga tayina abantu basobola kwebuuzaako mbu yabuuzanga naye nga mbu gy'abuulizza mbu tebategeerayo naye ng'ate almost ali mu areas zaffe kati mbutuufu neewuunya mbutuufu kyo kikyansobedde paka ne leero nakati ntera ne mubuuza ne mugana naye wali awo ng'olabulabye nti emmotoka egaanye okugenda ku kkuba ettuufu oba nangana nange simanyi nalabira awo naye ng'ate bambi yali sigamba nti yakyeyagalidde naye ndooza aliwo ekyamubikka nga talina kutuuka ku kkubo tubirabye nnyo abako ne babulira mu kkubo babula era mu butuufu oli bw'ayogera nti omuka abula naye aba tayagadde abulira ddala naye mu byonna ne love life yaffe yonna kwegumiikiriza bugumiikiriza nze ate bwe nkugamba bye tuyiseemu n'omwami wange oyo mu bufumbo ate nabyo biyitirivu kuba kati ebiseera ebisinga abantu bayitamu bye bayitamu bwe batyo nga bakola emikolo naddala kati nnaku zino abavubuka bakola nnyo emikolo nga baga njagala mukolo nga bawulira kyo bagala kola mukolo ne bagukola ne gutuukawo naye ate obufumbo ne bugaana kisobokera ddala kubanga batuukayo ng'ekiri eri ate kitokota si kisaanikire kati nno fe abatulaba abasinga ebiseera ebisinga obungi kati abeesambibole batulabye myaka nga 5 naye bo balowooza life eringa bwe bagirowooza naye ebiseera bye nafuniramu omwami wange awo olwasooka omulimu gulyoke gugwewo tulyoke tugende ku mukolo nga mugenda kukyala mukama yatuyamba bwe twakomawo omukolo olwaggwa n'afuna omulimu omulala kiri kyali kijjawo omukolo just kwegamba kyali kizze lwa mukolo guno guleme vaamu bwe twava mu mikolo ndooza wayitawo wiiki emu oba 2 ne bamuyitira omulimu omulala mu bizigo ewalala ate n'akola n'afuna ssente kati ntuuka okuzaala first born wange waliwo abankyalira mu ddwaliro kuba banongoseza kisubi awo bwe bankyalira nali muto ebigambo ebimu bye baayogera nali sibibwa nnyo budde omwami wange ndowooza omulimu gwakomaawo yasiraana emyaka egyo nga naayoza toyi ne bwamuyita tagumuwa ne bwanoonya twawandiika application ndafi kyenyinza okugamba mu process ate munange abaana bajjira nnyo mu mbeera y'obwavu nzaala first born second born yajja first born wa myezi 6 najja mu lubuto embeera yatukuba ku Kampala kunze ne mulaba nakyawa Kampala namukyawa amaziga genda kaba ku kibuga kuno kambere mukyalo nnima nunda ndyoke oyina emirembe egyo embeera yatukubira ku kibuga omwami wange yasiraana n'asiraana naye nga nabeerangawo ku ssuubi ngamba next month okooli abijja ttereera ogwo mwaka ne mugukuba wali ngamba guno bwe guweddeko ogujja tetusobola kubuka nga omuntu eyasoma tasobola kuyitawo nga tafunyeyo kalimu ne mugamba mayinza oba okola pride tusooke tugisuula eri tusooke tufune ekisobola otubeezaawo
Yes, nga tubenga tulina emmere okulya wakiri ewaka. Emmere ne rent. Basics wakiri zibeerewo. N'agenda atandika okunoonya obulimu obutinitini naye nga agenda otuukawo nga wajjudde. Agenda otuukawo nga wali wajjudde. Ne tuyita ne ngamba Katonda kuno okugezesebwa ki ate okulala kundeetedde ku myaka gyange gye ndimu. Nali siri muwala mubi ng'abagagga bandaba nga we bali bayitirivu naye nagamba zaabe waffe baatuuka okunzijjako mu bufumbo nga kisusse. Bankubira essimu ne baŋŋamba tulina family meeting sooka okomewo ewaka. Nze nga manyi meetings za waka. Neno tukaye ne baŋŋamba oyo omusajja gw'oliko talina future, talina gy'akutwala. Komawo tukutandikidde business jangu bwali baakwagala ali kunoonya eno. Nasiriikirira ne mbagamba nakkiriza mu bakulu bange kuba nze muteewaka. Nakkiriza bwe nadda ewaka ne ŋŋamba maama ne mugamba maama njukira ng'onyumizaako ku mboozi nti muzeeyi yakubulako emyezi 6 nga tomanyi nawe gy'ali. Nze owange omwami manyi waali lwedde tuzadde abaana aba babiri. Kati maama musuulewo mu mbeera n'ogwo olaba kisoboka. Mugamba nze abadde amuliisa, nze abadde asasula renti ku bulimu bwange bwenkola. Kati saawa zino sobola muleka maama mu mbeera eyo. Mugamba kyengenda okusaba nsigaliza baana nzizeeyo e Kampala. Mama nangamba sirina buzibu. Ozeeyo kuba haso. Nkomyewo ng'olwo tusula nga tetulidde ne munywawo amazzi. Naye omuwala wa leero mugamba nti musule nga temulidde kiyinza okuba ekizibu. Bino byakugamba nabiyitamu ku myaka gyange nno emito. Era olugero lwe bagamba nti zikusooka tezikuvudde mabega. Kituufu. Ffe zaatusooka. Ne mugamba maama nzizeeyo Kampala ne ndyoka neetikka buli kika kya mmere okugijja ewaka. Nga nti nvaayo olwo nzija ku kibuga bijanjaalo. Kweganda weetikka ojje at least emmere n'abatwalirizaako nga weeks ziizo. Ne nkomawo. Bwe nkomawo bakulu bange ne bayomba. Toddamu tukubira amasimu ne mbaga ekirungi mbadde era sibakubira. Toddamu tukugambye omusajja talina future biki ne mbagamba buulire gwe njagala ate era nja kubeera naye. Ne mugamba kamuleke waakiri bw'anaaba ateredde yandeke nga ye naye nze sigenda mmuleka mu mbeera eno gy'alimu. Ne nkomawo ku kibuga ne tutandika okuhasolinga buto n'ayiyaako awo n'agendako ebweru bazadde be ne bamuyiiza ne bamutwala ebweru. Ebweru yamalayo emyezi gy'ali emyezi 6 ne bigaana. Ekiki? N'akomawo n'aŋŋamba nkomyewo sijja kufiira ku kyeyo kubanga ne byennyinza okukola agenda okutuuka omwezi nga alinayo emitwalo nga 2. Kati oba okola kyebweru. N'agamba kankomewo mbonaabonere e Kampala neesisigala bweru. N'akomawo ne tutandika buto haso ne tubonaabona. Twabonaabona nno. Naye kye neebaza Katonda nti omuntu yenna kyalina okubeera nakyo tolina kugwesa ssuubi. Nze nabanga n'essuubi ndoza neekuumira ku ssuubi nga buli kadde ngamba next month embeera ejjatterera. Kati ng'obusente bwenkola ate tubuteeka mu kunoonya mirimu. Namugamba next month kijja kuggwa. Ate jjukira omwami waffe ndako abamuwa advise awo n'atandika okunywa. Awo ne byonoonekera nno ddala. Naye Mukama mwebaza kuba last time we twasembera yali aŋŋamba anzija ku kibuga antwala ewaabwe Mityana. Ne mugamba ondaba sobola kugenda kubeera kumpi ne maama. Sijja kugendayo. Mugamba oba gw'ogenda ffe tuleke ku kibuga. Naye nze sigenda mu kyalo kuba kirungi mbadde nsobola okubeerawo naawe ate nga wooli ate nga tokola. Ko nze kyenkusaba kiri ekintu eki ndekera abaana bange. Naye sidda mu kyalo. Ndowooza naye n'alaba nga kikaluba. Katonda we yatuyambira ne wabaayo mukwano gwe. Yamugamba naye gwe nga bulijjo mbadde simanyi nti tolina mulimu. Kati lwaki bulijjo toyogera nga tolina mulimu? Naye after some good years va ku kyogamba nti ogumiikiriza mwezi gumu 2 naye njogera ku myaka kuba omulimu gw'omwami wange gwaggwaawo ogwokubiri nga mutabanyi wange wa myezi 4 first born nga wa myezi 4 mu process awo wayitawo ndowooza emyezi 2 nefuna olubuto lwa second born. Kati awo wonna nga twatuuka ne twawukana namukko naye mu bulungi. N'agamba kati omanyi gwe ddayooko ewammwe nange ŋŋendeko ewaffe. Ebintu byonna mu nnyumba ne tubitunda. Mbeera. Byonna.
ne tubitunda ne mugamba tunda byonna nze kangendeko ewaffe nawe beerako ewammwe nenzire ewaffe nga nina baby ono omuto n'olubuto nga lukuze kati ab'okukyalo nga bamanyi nkomyewo kuzaala bwe nalwawo ebbanga eddene bagamba abasajja b'e Kampala basobola okuwasa ab'ekyalo kati nga ze stories tuzzeemu naye kye neebaza Katonda saawuliriza kigambo kyonna nabeera wewaka bwe namala okuzaala nasigala ndi focused bwe namala okuzaala ne mugamba kati nzadde nnina okudda ku kibuga ntandikire we nakoma yali yapangisa akayumba gova nkupangisa ennyumba y'e Kampala nga ya mutwalo gumu mu kanaana eba efaanana etya taseka eba efaanana etya y'e Kampala nga ya mutwalo gumu mu kanaana natuuka ku nnyumba olugi tuteekayo olusitula n'oluwummuzaawo teriyo gyeziri nogenoddaawo ennyumba gyeziri gumu kanaana olunaku mwezi naye ng'ositula oluggi olwo n'oluwummuzaako mwebake namugamba mukulu muno muwangaalira olwonvudde ewaffe olwomugambye enkomyewo namugamba kati muno muwangaalira nagamba wendi namugamba netuuka nensaba Katonda ne muganda naye Katonda eno embeera jjukira nga ewammwe temuli bubi nnyo nga musobola okubeerayo kale n'otuuka ne mutunula ne mugamba eno yembeera mwoli kati nagamba mwendi naye Mukama munnange teyeerabira kati saawa zino abatulabye leero bo bemanyi life bwetyo bweri naye embeera tebanyangu kyenyinza okugamba kubanza ebiseera ebimu luli nabirowoozanga nenkaaba n'amaziga neŋŋamba bwe netulira saawa zino wendi nti saawa zino omuntu nsobola n'okuvuga emmotoka eyiyo nentunulira emyaka gye Kampala kivula nga Kampala namukyawa kuba natuukayo kati ate bwe twapangisawo okugumu akanaana nga ate fe abaliwo abagagga nga fe baliwo abagagga ng'ate bannaffe ate nga balabaffe kuba walingawo n'obuyumba obulala bwali nga kaba katini nnyo bubanga bwakadongodongo nga buli eyo sayidi zeeyo bwerenge eyo nga buli awo kati ng'ate ffe abapangisa kuzaakabi naye ng'osasulayo gumu akanaana ne mubeerawo ne tutandikawo obulamu buto ne mugamba tugenda tandikira wano ne mugamba naye omanyi nze ngenda kuvaawo ngenda kulumba kibuga ntandika okuddamu okukola kati bwe nafuna omulimu ewalala walingawo gundi baali bagiyita Kabana restaurant Kawuku yali y'abasista ne nfunaawo akalimu olwo ne tutandika byeyatunda mu nnyumba n'apangisaako akayumba akalala ate era ne tutandikirawo obulamu naye nga neetikka nze buli kimu anti nali mu restaurant emmere mbutuufu Katonda alina engeri gy'akuyisa awantu nze ndowooza yali testi era abawala abaliyo bonna okugumiikiriza kuwangula nno kituufu yali testi kati nze omwami wange takyegomba nakulaba muwala mulala kituufu tasobola anti nangamba buli lwentuula nentunulira embeera gye twayitamu nangamba mukyala wange mulabe ng'akaaba ebyekisiru era mulabe ng'akaaba nga twakaaba mu mbeera embi nakaaba amaziga natuuka nengakaaba nenga naye kati ne bwe nakaaba ngenda kyusaawo ki ekyokola tutandike kukola kuyiiya butya bwe tuyinza kubeerawo era bwe baamuwa omulimu ogwo gwa sentinale basooka ne bamukanyuga erukunjiri naye yagenda otuukayo ng'amabanja ge tulina ne settlement fee gye bamuwadde terina bwetandikira kye nakola nenva mu nnyumba endala ne noonyayo akayumba kaali awo olaba Nikan Resort weeri opposite Nikan Resort waliwo otuyumbayumba twali awo nga twa mitwalo 5 ng'enkuba bw'etonnya etukuba etugwira ne mugabo manyi yadde oyingidde omulimu omulungi tusooke tupangiseyo kana akeetaano tumalize okwesootinga ne tunamalayo emyezi 3 oba 4 tulyoke tugende ewategeera nangamba nze akayumba sika ne mugabo kituufu tokasiimye naye tusooke tumalize ebizibu bye tulina ebizibu biyitirivu so kati nze kye ngamba buli muwala aliyo yenna obugumiikiriza nze ne introduction yange saali gituuseeko ne wedding saali gituuseeko naye kugumiikiriza twegumiikiriza ate kati mwe abasajja bwe mulowooza ku ssente mutuuka obwongo ne bupaala nga nolowooza nti oba okubonoonya omwenge gwe gugenda okuyamba okubeerawo
anti naye ate kikwewuunyisa nga stress ng'ekikwewuunyisa nti ne boona ogunywa enkya ogenda keera nga kyewagunywera nze namukwekanga mu nnyumba nga landlord yazze nga yagenze kukola taliimu mikwano gye gyonna ne gimwesamba gyonna balina gurupu yaabwe muno mu tawuni mweri ekyalimu ekyatambula bayitanga babayikazi yonna neemukyawa nga ne gwakubira essimu aba yakakwata essimu bw'ati omukubira amusabe y'omutwalo ye yasooka omusaba waba bakimanyi kyagenda okubasaba yasooka ossaba so obulamu era namugamba nti Katonda erina mbeera gy'aleeta naye nga ayagala nakulaga abantu kibo boolina okubeera nabo kubanza namugamba mikwano gyegyo tegirina kyezigenda kuyamba kwongerako mukwano gw'omutuufu bubeera mu mbeera ng'eyo alina kuyamba onoonye mulimu ofune ekyokukola okuliisa abaana bo naye ate mukwano gwe aba akunona ng'agenda kuwa mwenge aba talina kyakuyamba ku myaka gy'emito kubanga omusaba omutwalo tasobola gukuwa naye nga atasobola okugulira omwenge gw'emitwalo 5 namugamba kati gwolaba jomyo nagamba manyi awo ng'akyali awo nagamba nze emikwano egyange wansanga najjo ebintu beera nabyo anti ffe kale nagusanga najjo sirina buzibu naye kyemanyi kiseera kijja tuuka otegeere nti ate nze famire kiseera kyatuuka n'ategeera nti nze famire ye nagamba kati oba nayogera kyaki namugamba kati baliriddawa tuli aba ate n'abaana baffe banagenda ne bakula ne basoma tugenda sigala aba babiri kati baliriddawa era kati bajja ne bamukyalira waka ne bamwewuunya butya bwakikoze butya ngeri gyakyusizaamu obulamu kuba namugamba tuconcentratinge tukole bwe yafuna omulimu Sentinel nemugamba it's fine kati mukama atuwadde ku mulimu at least oguli mu line jukira gwo tegulinaako nti contract gubeera permanent ngwako wano gamba kati kankireke namugamba kati ketufunye omulimu tukozese chance gye Katonda gy'atuwadde tubeeko netuuka newalaba nagaananga emikolo nga mugamba nedda tusooke tumalirize kino tusooke tuve mu muzigo tusooke tufuneyo ekibanja namugamba kituufu na bino mbyagala gwe kyoba omanya nti nze kyalina wenzirukira walaba sadduka budde buli kale ate obudde buno nziruke nga mmanyi nti omwami wange alinako watuuse ate nga nze nafuna gwenjagala ng'omwagala ku mutima tebaamukaka bukasi naye yafuna gwayagala kwegamba twefuna chance nti buli omu yali yeetaaganga munne lwakuba nti ensobi gye tukola ennaku zino abaana abawala gye bakola ebiseera ebisinga obungi atunuulira nsawo ya muntu gwe ddaffe omuwala w'oba olinamu ajja kukkiriza lwansonga akulaba olinamu kasente tajja kubonaabona wakusaba omutwalo ogumuwe naye lwezigera ku makya ne ziggwawo nze nafuna omwami wange ng'alinamu kasente naye nga si kekangi ng'ak'omuvubuka asobola okubeerawo naye nze saasooka kulowooza ku ssente ze wabula nalowooza ku muntu gwenfunye yaani gwe neetaaga kuba nze nalinga n'ebirooto nga ngamba njagala omusajja ng'afaana bw'ati ng'ali bw'ati kati bwe yajja gwe nali neetaaga kati ate abawala ennaku zino ensobi gye bakola era bagigwamu nnyo omusajja agenda n'amuteekamu n'amukolera omukolo bakukyala kwa miliyoni nga 5 naye nga si gwayagala ku mutima nga talinayo gwayagala kati mwe mukola omukolo wano naye nga ate yalina gwayagala omukolo abadde ayagala gubereko ewaabwe weebale kati guwedde obufumbo tabwetaaga kuba omuntu tamwagala n'okuzaala ayinza ogaana okukuzaalira gwe n'olowooza obuwala kitazi kuba nze nina emikolo gye ndabyeko nina abaana bendabyeko n'omugamba oli siriasi omusajja ogendagenda ngamba olaba bwe naabeera naye sigenda kubonaabona nemugamba kyekyo kyokka kyowulira kyoyagala nagamba kyamazima nze simwagala kiri awo naye kangende nze nakowa embeera yatwezimbe yakowa okubonaabona ayagala wali ekiwedde yakowa okubonaabona kati nze babeera abasiiba bansaba eddagala ly'abasajja mbagamba teri ddagala gwe tegeera munno musabire mutegeere kati nze ewaffe ndi mu ssaawa zino nayingira mu gundi ya Mothers Union ndi vice chairperson tubeera tusabira abaami baffe gwe musabire mutegeere kikyayagala ati n'omusawo bonna ogendayo agenda kugamba nti eddagala lyenkuwadde genda oyiteeke mu butunda ofukamire omuwe lwaki tokakamula akatunda n'ofukamira n'okawa omwami bo yes tekuli logiki mulala yenna oli alowooza nti ojja genda mu basawo ologa omusajja akwagale tekiriiyo tewali era nze mbaddamu babalirako bwere sente zaabwe wekera ku makya tegeera munno otegeere nti engatto yajagala wano kanjitereeze mu kifo mwajagala nze ndi mukozi
nenfa ntwala obudde nenzirako ewange nenkebera buli kimu bwe kirina okubeera ne mansokisize yes waliwo omukozi abinjoleza abinterereza nenze kambiteeke mu position mwabyagala nze kamukolere kino lwaba agenda okubeerawo mugamba kamutegekere ka breakfast akalungi akasange kamutegekere ekyokulya ekirungi akisange muwa respect ye ng'omwami naye kati ebuzibu obuliwo ku bakyala sina abakyala abawala abasinga obungi kuba abasinga obungi balowooza nti bonna ogenda w'omusawo n'akuwa eddagala ojja kuuma omusajja ono tosobola mukuuma ng'empisa zombi tolina bw'ogenda kuuma mwami ono abeerewo ng'empisa zombi muwa respect mwagale empisa kyekyo mbutuufu obufumbo bwaffe bwetoolera ku mpisa yagala omwami wo nze bajja so omusi babiri naye gwe omusajja nga akwagala nnyo kubanza omwami wange anjagala tebamanyi gye muvudde balaba bino balaba matiri bonna bo tebamanyi balaba bino bye balaba olwaleero naye ffe tuvudde tulina olugendo lwaffe tutambudde era nagamba eyo gye tuli esembabule ne mbaga nange mwe mutulabye leero naye tulina bye tuyisa naye nze despite nti twayita mu mbeera yonna mwami wange nasigala muwa ekitiibwa mu mbeera yonna yali mwami wange nze najjawo ekyokulaba ssente nesigaza taata w'abaana bange ate mwami wange era nga tutuula ne tuteesa ne mugamba omanyi katugezeeko kino bwe kigaana nga tukola ekirala sirina olunaku lwe nali muyisizaamuko maaso nti mu bantu nti oba musange yes mubaamu obutakkaanya bwaffe era nze kyemmanyi gye twatambulira yonna tebamanyako nti tuyombako kono okuyomba era n'abaana bange tebamanyi nti oba twali tutabuseeko luli twali tubuuza kiwala kyange nga nkibuuza nga ndiwa kyakibuuza Cherry bw'okula oyagala ofune musajja afaanana atya nti njagala nfune omusajja alinga ddadi nga alina empisa za ddadi kati ye tamanyi nti waliwo ne hardship ze tuyitamu ye tabimanyi ebyo kuba tetukibalaga kwanza ddafi ne bukyala ewange nga tuva kuyomba misengo kuba kyemwebalizaako tankubangako ate sinobangako emyaka gye mmaze naye siddanko waffe nti bigaanye yesi ŋŋendayo olw'embeera naye ate sinobangako kuba omuntu anobye bwe mwawukanye mu bubi mukoze ki naye nze bwe mba tuteeseza nti akanzireko ewaka ekyo tekuba mba sinobye nga tetusigadde tucommunicatinga kuba ng'ajja n'akulaba ne mubeerawo bwe mutyo so yaŋŋamba yayagala afune omusajja afaananga ddadi kuba yalaba ddadi we engeri gy'akwatamu mami we ye naye kye yalyetaaze ng'omwana so mpisa ze zikulembera mu bufumbo n'obugumiikiriza bitambula ebi bibiri mpisa na bugumiikiriza n'okuwa omwami w'ekitiibwa ekitiibwa tojja kusanga mwami wo mu bantu omuboggolero kati jo twabadde mu kansolingi waliwo omukyala gwe twabadde tukansolinga ne mugamba ekyamazima nange mwami wo mukwatirwako ennaku ku lulwo ne mugamba oli mukyala munnange naye njagala nkubuulira amazima luli nakusanga nakuyitako mwami wo oli mumuvumira mu bantu ezo ziba mpisa olowooza omwami ono anaakwagala ng'omaze omuswaza mu bantu olowooza anaakwagala ne mugamba kati nno gwalina okwetereza gwe kennyini ne mugamba omusajja ono omugamba nti ayenda kituufu ajja kwenda naye gwamuleetera okwenda kuba toteekawo mbeera eziyiza ye butayenda nze omwami wange kugaye kati eri esembabule olaba ne wotabasembabule buli wamu ne bw'aba ndowooza agamba ku muwala agamba ndeka sikulimba kubanga nateekawo embeera omwami wange mubeera ku kiddo kuba nga naye bwambeerako nange bwe muwera kusimuwa gaapu tho nti simulondoola simumalaako mirembe kubanga ajja genda agende mu field akole waliwo ajja okujja amala eno wiiki nnamba nze eva mbeera mmanyi ali ku kituufu mu bwongo bwange kye nateekamu ali ku kituufu oba ye agenze mu bibye ebyo bibye naye ze we mulabidde ndi ogwo sirinaayo mulala yenna yina gwe nza kulowoozaako kati abasinga obungi ekisinga obubabonyaabonya kumulowooleza nti kati gyagenza alayika alina abakazi ekikuuma bufumbo kati kasuze ekampala yeshamu mulogi n'asulamu yekka tasobola nze kyonna kikkiriza nti asulamu yekka oba asuzeemu nani tebinkwatako omwami wange asuzeemu yekka ate kati gwe bw'oba oliyo ng'olowooza nti ojja kuyingira ewange mba nkusekerera kuba tojja mumusobola nze mumanyi
Nzera nkugamba n'okuganze waliwo akaali kagalo tuyingirira awo akawala. Omanyi na chance nsobola okitegeera mangu. Nenkalaba nemugamba akantu ako nno. Mwetereze nga bukyali. Nangamba tewali nemugaa it's okay. Tewali buzibu. Nempita omuwala. Mugamba tuula awo. N'atuula. Mugamba n'olaba. Omuntu gw'oliko n'omusobola. Yatya. Kwayita kisuubira. Mugano gw'oli mwana muto. Nze manyi neekuza. Ndi mukulu nnyo. Mugano oli mwana muto nnyo. Akyalina future nnene. Naye nga gwe njogerako ndowooza musingako emyaka nga 2 oba 3. Mugamba oli mwana muto nnyo. Mugamba ky'oba okola. Siyomba. Nze mumanya nti omwami wange alina wano wakyamye. Siyomba. Siyomba sikayana. Wabula mukubisa bwongo. Psychology. Nyinza omutunuulira, nyinza okumulaga, nyinza okubeerawo naye. Nemanya era kalwa kati akuze takyabirimu. Naye namulaganga nti ayinza okukolera weeksays. Namugamba nno sebo gwoliko nedda. Tebijja kukola. Akati neyabuuza sina mpa lugambo. Naye nze namutegeera. Gwomumanyi in and out. Ne waba ina gwa communicating naye bu communicating zikusema mugamba no gwo communicating naye oyo. Kuba mumanyi namutegeera twa namuwabudde ne mutegeera kuba teriyo ddagala ligenda kugamba nti kati ona akola kino. Teririyo. Wabula gwe tegeera muntu wo. Nga ye bwe yantegeera. Nange bwe nalwana nnyo mutegeera kuba emyaka gye maze naye 15 so bakuga nti simumanyi. We natuukira okukkiriza empeta eno kuba empeta kikulu. Namanya omusajja ono nja kuwangala naye paka lwendifa. Era sina kye neegomba. Kati gwe tulina kyogenda kumpa bwe ogenda kumpa ki. Empeta agimpadde. Abaana mbazadde. Business okola. Amakanga ina. Kati ogenda kumpa ki mazima ogenda kujontwalewa. So kati abawala bonna amagezi gembawa. Bugumiikiriza, butambula n'empisa. Bitambula ebintu bya mirundi 2. Kugumiikiriza, mpisa, obwesigwa mpozi. N'obwesigwa nabwo kitovu. Mwami omwesige. Abasajja bakola ebintu. Ne bono bw'okyokoze nnyo. Ate wemalako emirembe nze guno mbiri gwena saali gufunye. Naye kwewa mirembe. Ne peace of mind. Kube sente njikola. Ate sente bwe njikola temalaako mirembe. Nti ate ndetire kujoga mwami wange. Tutula ntugamba ku luno nagamba leero nno biganye. Mugamba kati fiza abana zero kanziweeyo. Nze nenziwaayo nomale. And it is normal. Ate sigenda kuddawo mugambe nze sisula fizi w'abaana no. Azayinza okuyimba nateka fizi w'abaana nze ffe tutuula ntugamba nedda leero kino kituba tujja mu fizi w'abaana n'okikola ne mujja mu fizi w'abaana nemugamba leero kino kye kiba kisasula rent ow'edduuka ne mukijjamu bwe mutyo kati tutambulira mu kuba tankweka sente sizikweka ate tamwana zikozesa you on the same team naye azikwata nakwesa kuba yakimanyi sigenda zikwata nzikozesa ebikyamu. Naye kimanyi sente yaffe kuba valuinga sente yaffe. Gwe waba yakwanya ayinza obutazikuwa. Ayinza okumala obuddewo sente yaffe agivaluinga ya family ye. Kuba amanyi wagijje okutuuka weetuuse. So kati obugumiikiriza ddafi nkiddamu abawala abaliyo bonna tugumiikirize. Wow. Tugumiikirize yadde nga kirabika ng'ekizibu mu budde buno bwe tuli mu mulembe gwe tuli mu ssaawa zino n'eki kyasoboka anti abantu bali nnyo ku TikTok, Instagram balaba bali eri basireyinga bagenze Zanzibar yalaba talina waali naye tumanyi nti osobola okwekuleetingira obwo obulamu bwekenyinza kati nno kankunyumizeeko ekiri fani nze okugenda out ondaba bwe mba sigenze n'omwami wange sinyumirwa olina kugenda naye ate naye kennyini bw'abeerayo tebimunyumira ayina okutambula ne mukyala we nze simanyize ugayi ne bwe mba ngendako ne bakyali bange ntuuka ate ne ntandika era omumiisinga ne nga kale singa waali n'ogaa kamukubira ekkasimu nengamba oba kati singa kale waali wano kwegamba muli twe oba simanyi naye era namugamba ne mugamba yangamba naye mugenako ne banno out ne mugamba kitufu mpulira mba nkyagala naye mpulira tebivaamu mpulira ngendayo ne tutuukayo ate ne ntandika kulowooza ye naye nga ate tumaze emyaka 15 years. Yes. Ate nga naye bw'ali even it's the same thing even in his side. Tugenda n'abaana baffe kuba ffe tuba ne trips every year.
tuba n'abaana baffe tusobola ogamba nti tukutembalala tugenda tumala like 4 days 5 days n'abaana baffe kati last time twali that side of Hoima Kakumiro Mubende ne tumalayo like 4 days to 5 ne tumalira nga tuli Busoga tutambula butambuzi every Christmas after Christmas fe tubala mu kutambula naye bulwentambula naye mpulira emirembe ate naye bulwatambula nange awulira emirembe siga nti nze mweri pako naye fenna twetegeera so kati nze kye naligambye abaana bonna nange obugumiikiriza tewaliyo success ejja mangu bagala byamangu tekiriyo olaba ebyamangu era bifa mangu kijja mangu nekigenda naye bulwoba ozimbye ekintu kyo omwami wona akuwa ekitiibwa akuwa value reason nti otambudde naye singa naddukanga bakulu bange bangambye nti dde ewaka ate singa nkyamulina nalibadde kati namusajja mulala ate oba oliawo singa ansiibya ku miggo naye kati nagamba kangumiikiriza ono Katonda ajja kutujjayo era Katonda n'atujjayo kuba we tuli tusabirwa tukyasabirwa naye tetukyasabirwa nnyo kubanze era lwolijja Sembabule tomanya otukwonako ettooke lusuku gye luli wakiri ovaayo n'ettooke nze ndi mulunzi wa nkoko ovaayo n'enkoko wakiri ojja n'otubuuzaako wakiri nenga Daffy genda n'enkoko eno genda nayo moze next time atwala bamujja temumpitako kubanga ffe boolaba tuli balunzi tulina actually tulunda mu large numbers like 1000 bwebityo nina olusuku emmere weeri mpitirivu kati Kampala tebana kye bakugamba tolina kyongamba kati bwenva okukyayira sister wange ali awo Bukoto naye nangamba gwabeera mukyalo nga ndi mukyalo Muganga olina kyongamba nange omusajja akamuteeka ku pressure nze mukyalo muganza obwongo bwentadde mukyalo tesisobola nakudda Kampala wano wafunda bwe wati nkolerewo ki so kati abawala abasinga obungi balowooza ebintu bijja mangu tebijja mangu era nze abaana bange mbakuziza mbagamba mbeere n'obugumiikiriza ate mbeere bakozi era nze nkibateekamu nnyo njagala nnyo babeera era nze kufe ku ssomero sawa zino tulina sente zetusobola okuwa abaana baffe naye nze siwa mwana pocket money ali awo mungi njagala obeeremu nakiri nti mami ampadde pocket money naye kamukozesa mpola sikwata mitwalo 3 ngawo omwana nze sigakwata naye lwaki ate ne bwe tuzikwata ne tuzibawa bazisavingako ate ogenda okuddanga bakomyewo n'obubox babwasizaawo nti mami zino banguliremu enkoko era kati balina enkoko zaabwe zigenda mu maaso ewaka ate nga bebaze kudda ku sente zaabwe sikuwa sente kuba ne muholidde bw'okomawo emirimu giba gikulinze olina okuyiga butya kuba nze nkola crafts mungi nina bingi byenkolera obwedda sisanga ali mu kubimbuuzaawo nze nduka baskets nduka obugatto nduka ebyangwe nkola ebimuli nunda enkoko kati ku baana bange oyinza okubulwako omulimu gwokola kuba ate si gwe mulimu gwange ntunda ngatto ndi mu sports shoes ndi mu sports center and shoes original shoes for men and ladies bino just nyongereza kati omwana wange oyinza otuuka holiday n'otuula nodda ku TikTok nkuwayo obudde bwa TikTok naye mbukuwa buwi beerako ate byobeerako nze abimonitoringa kuba okyali muto tonatoka kukozesa simu byolina okulaba nze abimonitoringa so abazadde nabo mbakubira omulanga abaana baffe tubayigirize tubaleme balaga nti obulamu buli soft kubanga leero wendi enkya siriiwo neze nemba nvuddewo olwaliro omwana wange tasobola kubonaabona amanyi okukola ayina empisa amanyi okukola era zobeera bambuuza ne gwe abaana bo wabatendeka otya nibagamba ate ntya balaba mami byakola nedda likwaffe tetulwana waka kuba buli lwe mulwana ewaka abaana bano kiba tokyalinga mu mayindi ffe tuli mikwano gy'abaana baffe omwana wange bw'ayagala akubira daddi njagalayo kino n'akimuwa nga tamukweshoninze mami njagalayo kino n'okimuweereza which means twakuleetinga friendship eri abaana ate n'abazadde tetwagala nnyo kulaga baana tulina ebitabula bingi nnyo naye wabula tubalaga bute batukola ssente kubanga emmwanyi muholidde babeera mu kunoga mmwanyi banoge mmwanyi buli kiro gy'onoga tukusasula buli kiro eriko ennusu 2 kati bwogera n'onogayo oba tovaayo na pocket money kuba nabagamba owasinya wanna mugamba nakomye okuwa pocket money bw'okomawo holidde
nonya pocket money wo kola kati jukira ali mu secondary essomero lya bbeeyi mwali alina okugendako n'akasente akawera kati alina okulwana nnyo nze wakiri ne bwanyanyulirayo $5,000 mwongerezaako naye nga ziri 5 agyekoledde so kati abazadde tuyigiriza abaana baffe okukola kuba byonna ekivuddeko abaana n'emikolo gyaffe okufa byonna okukola ki butatuyigiriza kuva mu buto kuba singa oba tuyigiriza mwana wo olutuuka yaba amanyi obulamu kugenda kuba simple abamanya ajjafuna omusajja amukuba embaga amuteeke mu maka yatuula asoole adde ku TikTok tebikola obulamu bwo tubiyiseemu. Wow, mukyala Rebecca. Wow. This is one of my favorite episodes. Bagenda gamba nti era ogamba favorite episode all the time, but I've really learned a lot. 15 years in marriage, yakola emikolo esatu. Atwala experience y'emikolo, atwala experience y'obufumbo. Ekituufu kiri nti obufumbo si bwangu, obulamu si bwangu, but at least I'm grateful. You're a good wife, you're a good mother. Era omuntu ali eyo ng'agenda kola mukolo, but what the before and after. Si byangu. So twatuyingira mu bufumbo twetegeke. Nze nganze omuntu ofunyemu ekyokuyiga, ate nawe kyemanya ali eyo ofunyemu ekyokuyiga. So anytime from now, mukyala Rebecca tujja kuba tumweyongereyo maaso era tunagenda Semba buli ne batuwa ku matooke bu video munaabulabirawo ku TikTok. Mujje Semba buli. Semba buli, it's a nice area. Yeah, I've been there doing functions. And let your money. Anytime I come through, I'll check out on you. Checkingako. No mwami wange no mulabako. Nja kucheki. Mwami yankumye. Akukumide ddala myaka 10. Ekyo sobola gana kukyongerako. Ekyo nishifuza feza bikombe. Mwagala. Era mwami gawali wonna kimanye nti ye mwami asinga actually ye muntu gwe nakasooka okusinkana mu bulamu bwange. Anjagala. Ne family nga njigattidde wamu. Kubanze nja kunyumiza ate story yange yebuto ate yo katugireke. Naye sifuna nkolaavu musajja ono jandaze. Okuva ku mama wange. Okuva ku baganda bange. Byonna gye mpise. Gwe nasooka okufuna ayantegeera. Wow. Mwami yiga munange tukwebaza. Webale kukkiriza mukyala wo kujjako wano taata. Era tusiimidde ddala. Mukama akikubalire webale mukuuma nange nimumwebalizaako munanga webale mukuuma mwebale kubeerawo mwena mwebale kuyita mu mbeera yonna gye muyiseemu mwebale na kuzaala abaana balungi ate era mwebale na ku grooming that young generation okuba nga nkoze ate era ng'erina empisa ate era ng'etya Katonda. Yes, this is Daffy Arts Photography. This is our episode. So mujja kuba mugiraba ku YouTube abana abagadde ku TikTok era tubeerako. So tekaka kanamba kakesimu abagala counseling. It's okay. Abagala counseling akanamba tujja katika kakesimu abagala ebya craft abagala enkoko abagala biki mukyala Rebecca mujja kuba mutuukirira. Enamba egenda kubeerako ku screen. Nga bujja Daffy Arts Photography, Daffy Arts Podcast, Daffy Events Favorite Respondents Mozilla camera as usual now do it every day. Peace and love. Yeah man. Now do it, huh?